What is your future career goal? Example, elementary school teacher. Nga gwe. Mujye bali kumwenda gye muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lw'olwaleero watchinga video eno ogimaleyo engenze mu America eno gundi yeeno buli muntu yenna gezaako try yonna emyaka kubanga tekuliiko oba myaka eki oba musajja oba mukazi gezaako okitegeera watchinga nange tobuuka bulango bwobanga obulabi nkwagala nnyo kale katugende era tukyali ku gundi ya J1 genda ku J1 visa kati nga wano oteekemu gundi eri mu link awo mu gundi awo wansi awo obosi ekyo osobola okujja n'oteekamu travel.state.gov nga bw'okiraba bwe kityo trade.state.gov ojja kujja ku page efaanana bw'eti ojja ku page efaanana bw'eti kansubire tulaba bulungi yes page efaanana bw'eti genda ku trainee ojja ku trainee ogenda kujja ojje wano eno ogende ku sponsor find sponsor ojja ku find sponsor then ojje wano eno oselectinge ogenda selectinga ki intern program wetuli then wo selectinga intern program olaba wana wasooka buukawo genda wano waliko number 2 woba clickinga when you click there wagenda kujjawo Amity Institute clicking ku Amity Institute when you click to Amity Institute ogenda kujja waneno page efaanana bweti ekugamba non-profit organization and US State Department designated bridge USA J1 visa bichi over 60 years bichi bakugamba international friendship and culture kati olaba abantu bwe wati waneno bino bintu bya kusomesa baana osobola okukola intani mu kusomesa ngenda kugamba kiki ekyeetaagisa woba oyagala kumanya kiki ekyeetaagisa kankulage genda wano ku intern program nga tetunaba genda ku intern program bwe watyo osobola ogenda ku intern program n'okola ki n'olaba ndowooza olaba ebintu ebiriwo oba okitegeera kati ku intern program waneno bannange niyinza okuba nga voice teriiko kansubire voice kweri bulungi mbadde eddoboozi riri wala nnyo so ogira waneno ku intern program woba okwata wano ewali akaana kaneena akaana akagira baasi woba okwata awo wonookoonawo wonooklickingawo oba wonookoonawo ogenda kujja abantu abo bafaanana bwe watikana akaana kati nga tetunagenda ku pre application form njagala tugende waneno tulabe abantu biki bye baagala oba oyagala program guideline jangu waneno okwatewo network yange embi olw'ensonga tulina storm olunaku lw'olwaleero kati network eri mu kunsumbuwa naye katugigumiikirizeemukko kati weegira ogenda kujja ku page efaanana bweti bakugamba wanene ebintu entry requirement to qualify applicants must be currently enrolled full-time in a post-secondary degree or certificate issuing academic institution, college or university outside the United States or have a graduate no more than 12 months before the start of the program. Kati omuntu yena nga wasoma omuntu olina certificate yo bichi gezaako okitegeera have an interest in a career in education oba okitegedde career in education have sufficient proficiency in English language to participate in the program. Ndowooza ebyo byonna mubiraba ndowooza oba okitegedde about hearing kati nga ggwe nze bino byonna omwana gwendaba ow'e Uganda obisobola bineeno oba okitegedde kozesa eno chance otambule mukwano otambule this chance
manyi wogenda okuviirako nze manyi wogenda okuviirako naye obanga tonavaako tukyaliwo. Intern assigned to a supervisor, to supervising teacher. Gwe nga gwe ebintu byogenda okuba ng'ogira in case nti ogenze ogenda kola otya, ogenda ku supervisinga abaana biki bwe bityo, work in school, ogenda kukola ku ssomero 32 hours a week including preparation time, biki byonna ofixinga ebyo byonna Omunnayuganda 100% manyi ojja bikola, temujja kunswaza. Kati wano we mugenda okuviirako cost to interns awo wali sente, naye zino sente wenziba zeemu ziringa $2 million eza Uganda. Ku bino bembazeemuko waneeno ziringa $2 million. Bakugamba application fee. Bagamba application fee ziri non-refundable, tebajja zikuddiza nebanga bagize. Newabeerawo visa fee, ezo za visa fee obanga oyiseemu wojja osasula visa fee. Round ticket kisinzira ku location. Health insurance ojja 97 bichi. Wenziba zeemu zonna waneeno ebintu ziyinza okumalako nga $2 million. Kanzibaleebalemu wano ku kugundi mbaddire. Okay, byonna bimazeemu $3,800,000. $3,800,000. Wobanga osobola bigezeseeko oba okitegeera $3,800,000 abo bokka bagenda okuwa. Then ojja kweteeka mu tiketi yo weeyongereyo. Naye ezo million ezo emitwalo kale tugambe $4 million teziri ku ezo ziri zenkugamba zino ezaaki eza tiketi oba okitegedde. So zeezo roughly si sente nnyingi nnyo by the way. Ezo sente singa nali mubimanyi nze by the time banzibira ziri $6 million naali badde nkikozesa n'entambula. Nkimanyi abasinga wano we mugenda okuviirako. So omuntu ogamba otya ku applyinga, osobola okunyiga wano n'ogamba apply oba okitegeera oba okugamba apply. Oba si kyekyo omulala osobola okujja waneeno n'oddayo waneeno ku foomu waneeno nga toyagala kweyongerayo, osobola okujja waneeno ku foomu n'okola ki, n'okebera foomu n'ogigira. Foomu eno kanjigire bwe nti olaba bakugamba amannya go, date of birth, place of birth Uganda, country of biki, residency Ugandan. Kati place of birth oteekawo city oba country Wakiso. Kati nganze banzalira Wakiso. Ate place of birth yebe ino okubeera mu passport yo ya place of birth gy'oba oteekawo yeriko. Native language oba oli male oba oli married oba tolina abaana byonna biteekewo. Essimu yo, email yo giteekewo, essimu gye bagenda okukubirako oba email yo gye eri active. Yes. Walala, have you been sponsored by Bigundi? Ogamba no kubanga you have not. How did you hear about us? Osobola ogamba on YouTube or wherever on internet. And in the section below, please brief discussion your reason for applying to this. What are the most looking for the internship for intern? Okitegedde. Gwe Munnayuganda ndaba kiki lwaki oyagala genda togeza n'ogamba njagala genda kubanga olw'okuba nina ABCD. Wandikamu reason ennungi ti njagala kugenda kuyiga batya wensobola kugira n'abaana olumaliriza mbireete mu nsi yange nange nnyongere okubeera nga nkola ki nga mbiteeka into consideration. Oteeka ekintu nga kirungi nga tekiri strong. What is your future career goal? Example, elementary school teacher. Nga gwe what are your goals? Simanyi goals zo zezange nzimanyi sigenda zigamba. Anyway, indicate below the age group with which you are willing to work. Please be advised that the majority of internship at elementary schools n'oteekawo emyaka gy'oyagala 5 oba 8 oba 12 kisinziira myaka ki gy'oyagala okukolerako okubeera ng'ogirirako. By the way, eno gundi waliwo mukwano gwange si mukwano gwange nnyo search but yagikozesaako n'atambula n'agenda mu America n'amaliriza n'akola ebibye ABC danji bye sigenda bagamba. Anyway, eno gundi nnungi omuntu ajja kujuliza eno foomu agikuguze
oyitemu naye nga akuguziza. So mukwano gwange ne bakugamba waneeno weesomero naye nga tetunnaba kugenda kwesomera waneeno ndowooza bagamba ne mu university biki gye wagira gye wasomera oba okitegeera oba gye wagraduatingira okitegeera oba okitegeera kati wano bakugamba waneeno select if applicable biki country biki byonna bye wasomera gwe kennyini just ogiramu bwe bati how are you going to submit olaba bagamba waneeno please submit completed form to this wamaliriza waneeno bwoti osobola okukwata eno gundi n'ogisavinga then n'ogisubmitinga kweno email eno mail@amit.org bajja kuddamu bulungi nnyo wandika bulungi gundiyo obagambe diasawo madamu weyogereko obasindikire attachment eno. Trust me, they are gonna call you. I love you. May God bless you. Forwarding a video no watching buli muntu yenna agimalirizayo mukama kumpero mukisa.